Parliament eyisizza etteeka erikangavula abasiyazi n'okulwanyisa obugwenyufu buno mu ggwanga ebibadde bifuukidde eggwanga lino ekyambika. Mu tteeka lino Parliament eweredde ddala omuze ogw'obusiyazi era eyisizza ebonereza ebikakaliri abantu abagwenyigiramu, abatumbula obusiyazi, abasikiriza abalala okugwenyigiramu n'abakabasanya abaana nga bayita mu muze guno. Abaka ba Parliament 389 bebawagidde ebbago lino nga liyisibwa ku babaka 529 abalondebwa mu Parliament e11. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga abaka 176 be beetaagibwa okwagira ebbago eryo okuyisibwa nga kaakano abawagidde ebbago lino 389 basussemu abo 176 abeetaagibwa. Mu bbago lino omuntu yenna anaayingizanga omuntu aliko obulemu mu bikolwa eby'obusiyazi oba omuntu gw'alinako obuvunaanyizibwa, omuntu oyo n'afa oba n'amuwerebwa ekirwadde eky'obukaba, ekibonerezo kyakuwanikibwa ku Kalabba. Mu tteeka lino omuntu yenna anaasingisibwanga omusango ogw'okukusa abaana abatono abayingiza mu bikolwa ebya Sodoma naye bwakusibwanga mayisa. Okulaba obutambi obw'obuseegu obukwata ku bugwenyufu buno oba okusoma ebitabo ebirimu ebikwata ku busiyazi, ekibonerezo kyakusibwa mu kkomera emyaka 20. Abaana abato abali wansi w'emyaka 18 abanenyigira mu bya Sodoma ne Gomora nabo baakusibwa emyaka 3, wabula bano si baakutwalibwa mu makomera awasibibwa abantu abakulu, bo baakusibwa mu makomera ag'abaana abato. Mu tteeka lino era abavunaanibwa ogw'obusiyazi n'okwenyigira mu bufumbo bw'ekikula ekimu okwekwasa nti bantu bakulu era baakikaanyizaako kye baakoze, Parliament ekiweze kisaliddwawo nti abantu bonna okwenyigira mu bugwenyufu buno musango gwennyini era ebibonerezo byagwo bikakali nnyo. Bannyini bifo omunaakolirwanga obugwenyufu obwo singa kizuulwa nti baakimanya kyokka ne batabuulira babuyinza, Parliament esazeewo nti singa omusango gubaka mu vvi buli omu waakusibwanga emyaka 10 mu nkomyo. Okutumbula omuze ogw'Ebisiyaga mu ggwanga, Parliament eyisizza nti abakwatiddwa n'abasingisiddwa ne basingisibwa omusango ogwo basibwe emyaka 20. Omuze ogw'okutumbula Ebisiyaga gwali guteekeddwako ekibonerezo kya myaka 10, wabula abaka bakyongeza okutuuka ku myaka 20. Omuntu mu bugenderevu agezaako okukaka omulala obusiyazi naye ng'ekikolwa kino tekinnatuukirira naye waakusibwanga emyaka 10. Okugattibwa mu bufumbo bw'ekikula ekimu oba okuteekateeka omukolo ogw'obufumbo bw'ekikula ekimu n'abo bonna beetabye ku mukolo ogwo nagwo gufuuliddwa musango era baakusibwanga emyaka 10. Sipiika wa Parliament Anet Yanitamo ng'agambye nti Parliament okuyisa ebbago eri ekikoze kutaasa ggwanga lino n'empisa zaffe. We are doing for the people of Uganda. This house will not shy to restrict any right to the extent of the house recognizes, protects and safeguards the sovereignty of this country, the morals of this country, the cultures, and will always legislate for our people. Asumani basalirwa nnyini bbago lino era nga yaliko ng'ojja okulituusa mu Parliament, asabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni nti akozese obwangu obw'ekitalo okussa omukono ku bbago ly'etteeka eryo. Have gone through is what all of you have gone through in one way or the other. But we want to thank you. We only have to pray, right, Lord Speaker, that my colleague in Entebbe takes the signing of this bill as a priority. And the gesture he exhibited last time should be the gesture he should exhibit this time. Thank you. So that we don't come back here and we are talking about 60 days overlapsing. I want to thank you. Fox Odoyo mbaka yawakanyizza ebbago lino agambye nti abaka bangi bwe baba nga basazeewo baddembe nabo abaliwakanya bawadde ensonga zaabwe era zaategerekese. Today you permitted me as a minority to have my say and the majority had their way. That is how democracies work. I thank you. Thank you. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti kaasuubire nti ku mulundi guno omukulembeze w'eggwanga teyeekwasa ensonga n'okwekwasa abayisizza ebbago lino nga ye kyasuubira ye pulezidenti okulisaako omukono. This time round, the curious casual presence of the Prime Minister has been observed today. I hope it's the other time we were undone by the Prime Minister all the time.
and the Prime Minister has been casually present, but we take a note. I hope it won't be a precursor for another round of wasting taxpayers' money and resources. Madam Speaker, thank you, and I hope the head of state, speaking in tongues the previous day, will be able this time around to speak right on this particular law. Kikakasiddwa nti abaddu ba Allah abayisiraamu mu nsi yonna baakutandika okusiiba omwezi